Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ya Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Abakatuliki, Abaprotestante bakuza Easter era kati bali mu keetalo. Naye Yesu yazuukira ku lunaku lwa Sunday. Bagamba nti Good Friday lwe baamutta. Yesu yagamba bw'ati nti agenda kumala ennaku 3 mu ttaka. Makko essula 10 olunyiri lwa 3:3. Wulira Yesu bw'agamba. Agenda kuweebwayo abali babamuddemu olukwe. Bamuwandulira amalusu, bamuŋoole, bamukube, bamukomerere. Naye bali mala okumutta, Yesu n'agamba nti agenda kumala ennaku 3 mu ntaana. Mbijja mu Bayibuli yino. Kaakati yafa ssaawa meka? Kubanga bagamba nti yafa ku Good Friday. Kankutwale mu Matayo. Matayo 27 olunyiri lwa 46. Bayibuli egamba nti ku ssaawa ey'omwenda Yesu n'alekanira waggulu mu ddoboozi eddene n'agamba nti kitange kyekikundesezza. Genda ku lwataano. N'addamu n'alekanira waggulu mu ddoboozi eddene n'awayo omwoyo gwe n'afa. Ku ssaawa ey'omwenda kitegeeza olunaku olw'omukaaga ku ssaawa 9 lubeera lunaku lumu. Ku Sande ku ssaawa 9 zibeera nnaku 2. Ekitwewunyisa ku Sande ssaawa 12 ez'okumakya Abakatuliki n'Abaprotestante baba batandise okukuba eŋŋoma. Haleluya haleluya azuukidde nga byagamba nga n'ennaku 2 tezinnawera. Ku ssaawa 1 kumakya luba lukyali lunaku lumu. Ku ssaawa 9 wano mu Uganda abantu babeera mu bbaala nga banywa omwenge katwenywere. Yesu azuukidde nga byagamba nga n'ennaku 2 tezinnaba kuwera. Ekintu kye mulimu ky'Abaruumi bapaganizi abakafiri batamanyi Katonda be batandika ekintu kyabwe namwe ne mutandika okukigoberera. N'abalokola abeefula abamanyi Bayibuli. Yesu yatugamba ekintu eki kye tulina okujjukira kiri mu Luka essula 22 lunyiri lwa 19. Bayibuli egamba nti bwe yamala okumenya omugaati ng'amaze okwebaza n'abagamba mutoole mulye n'abagamba nti mukolenga bwe mutyo okunzijukira nze. Okusooka yasooka kunywa enviinyi banafa gita viini whatever you call it. Okitegera bw'amala okunywa n'amenyaamenya omugaati n'agamba mukolenga bwe mutyo okunzijukira nze. Tatugamba ngako kujjukira amazaalibwa ge ku Ssekukkulu Christmas. Tatugamba ngako kujjukira kuzuukira kwe kye muyita Easter Sunday. N'ennaku 3 ziba tezinnawera ku Easter. Bw'aba yafa ku Good Friday ku Sunday lubeera lunaku lumu. Ennaku 2 nga nazo tezinnawera. Ennaku 3 yazimaze ddi mu ntaana.